Silence, please, silence. So daddy wange agenda kubeerawo ng'era ngazze kunsupportinga naye nga ku stage talina kyayinza kujja kukola ku stage kubanga performances zigenda kubanga ziri lined up ne time kitegeera, so tewali space for that, naye nga ajja kubeerawo. Tena tukuza Kivulu. We are partners. Njagala kutereeza ekyo. KT Events is partnering with Swans Avenue. Bw'obeera omu, kino mukiwulirize nnyo. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go as a team. Swans, bw'ebeera yokka, it will go fast. Bw'ebeera ne KT Events, as a team, it will go far. Tutegeeraganye? Nsabeera kwongerezaako. So, era ne show zino ze tubaddenga tukola, ojja kwewuunya mwami Keti oyo tumwebuuzaako nnyo why wano tukoze tutya. Abasinga maybe Keti mumanyi from events, but tujjukire nti he's run the most successful band, Eagles Production, for a very long time. So omusajja ono yagalagana ku ground atusinga okitegeera. So fetwasalawo era kino we were looking forward. I don't think sheeno twali tujja gikola era kyokola befute ebbanga, and we've been having a discussion since 2019 okitegeera, ne tukola dates ate COVID najja ate okitegeera. Because we just didn't want to do a one-off when I Kampala, so we are partners. Era manyingi binene nnyo bye tugenda okusobola okwachivinga than bwe kyandibadde nga tukikoze ffekka. Yes, you have a valid point. Naye kansubire nti tutangiza bulungi ensonga eyo. Banange babangi banange namusipingirako bajja kuba ebo okulaba at a much later time a very well produced show ey'olulunaku ekirabyeko era bituuka n'owera nga bikutamye omuyimbi wonajja muli n'owera nga okooye azze wakubye endulu wayimiridde dda wakooye. So ffe ng'abategesi kitukakatako nnyo okulaba nti mugwaze okulaba Nwagi nti first of all owulira buli luyimba lwe kuba ennyimba zaazirina alina tata ababbiri ez'ennyimba era kwegamba kibadde kikola sense ffe okumala obudde buno bwonna nga tubadde tulihasinga ennyimba zino ate netuuka wali netuba nga tulina ziyisamuyisa. So we have that all planned out. We know that Winnie is going to give you over a 2-hour performance. Kulunakoro. So it's a time to be very mindful of it. Era pagala kumeka sure nti experience yetu tujita. Thank you. Ule sawa mwenda so kujja no kodali mayo kanyama no nyakabia nga badije watu wangu music. So Winnie awerekeddwako abayimbi abalala bangi mikwano gye. As we all know, it has become the norm when Uganda bweba show yo bweba concert yo kind of like a graduation day. We are overwhelmed
by the request from her fellow musicians or artists that want to perform that day. Sitera nnyo kwagala kugaba bubadiri bwaffe bwe tutegese, but just know that wonojja ojja kuba entertained paka show eggwa. I feel like nja kuba ngiriza way too much. Oh, I just have a waste. Kuba saagala ate osubwe ebirala eri abagamba nze nja kujja sawa ze n'abanjogedde walinya kusite wekitegeera kye ngamba. Yeah, so just know that tubategekedde a very, very good experience. Everything is going to be deliberate, thought through, very good production, sound, lighting, which you know, omuyimbi yaba afa kucha music, kucha performing, dobozi, kati fa bategeka fa make sure nti you know, abajja okulaba show temutattaaganyizibwa. So twabakola ku security, tukolagana n'ebitongole bingi ebya security nga bikulembeddwa Uganda Police ne Anti-Terrorism Unit, ne tulinayo n'abantu baffe betukozesa bwekitwala nti baba undercover naye nga baliwo okulaba obumanyi wabeerawo ababa bazze okukola ebirala, ababa bazze ate okunoonya mu nsawo z'abantu. So usually byonna tubifaako era Muje nga, you know, be rest assured that security will be taken care of. To thank my management, Swans Avenue, for this opportunity, and my sponsors, Ziwedde TV, Capital FM, Club Beer, KT Events, Jude Color Solutions, Fireworks 7000. Yeah, these people are going to, oh my God, I cannot wait what they're going to bring to the table. And I'm so excited. At the same time, I'm nervous. I can't deny. And not forgetting your TV, it's part of the sponsors. Also, I want to thank the media. But you know, everything you've done, so the media, this goes to my fans, especially the Nwagicians. I want to thank my fans for loving me. They've loved me so much that, you know, it doesn't matter what you say about me. Like, they've loved me regardless of what is said. And I promise them a good show. Like, you're not going to come for nothing. You're not going to regret. I'm going to give you a show on the 9th of September at Lugogo Cricket Oval. It's going to be a Winnie Nwagi fire concert. It's going to be the show you've always dreamt of, because most of my fans have seen me perform at so many shows. So they know what to expect. And please, let's feel Lugogo. Let's fill it up. Tujijuze. Wasigaleo space ya walibia chibichi engi walala totoso anakuitao. Let's fill up Lugogo for fire, baby. Yeah, yeah, I think that's all. Thank you so much. Thank you, Winnie. Jagala bategeeza nti KT Events emisoso gyonna egy'amateeka twagituukiriza. Police twagimaliriza, KCCA twakolaganye nayo bulungi, NEMA twakolaganye nayo bulungi, sections zonna ez'ebyokwerinda
tuli nabo bulungi. N'olwensonga eyo abadigize mbakowoola 9 September ekifo bakiyita cricket oval Muje nga mumanyi nti muzze kunyumirwa omuziki gwa mwana muwala w'Enywagi era essaawa eno rehearsals zatandise zinaatera kuggwa abeere nti ate yeetegekera birala bw'anaayambala engatto n'ebiringa ebyo naye nga ki eky'omuziki Swans Avenue being the leading brand in the country kyebategeka muba mukimanyi mwebale nnyo mwebale tukolaganye nabo omulundi okusooka but we are looking forward to a very good partnership. Vision group nsuubira katukakole mu Luganda lumu olulimi muroga tuli waffe aba platform ez'oluzungu nabo bakazanya kuba olumumpulira ennaku zino bakazanya nga kali mu luzungu ne bakazanya ku station z'Oluganda. Njagala okwebaza mwenna aba media houses abasobodde okubeerawo mwebalire ddala ndiwo kwogera ku lwa Keti Events nga njagala okubategeeza nti ennaku z'omwezi ziri zawedde dda ziri 9 September Enywagi cricket oval e Lugogo. Byonna bye tukola wano lwaleero tubeere nga ffenna tugumiza ekigambo kiri kimu 9 September. Naye mu ngeri emu njagala bategeeza nti tulina concerts awalala. Tulina embalala gyetudinga 10 September tuli Masaka ku Maria Flow. Embalala tuli ku Agit Hotel ekifo ekisinga obulungi mu Mbala. E Masaka tuli ku Maria Flow nga 11 genda kuba Sunday. Then tukomewo e Bulaga ku Lwemityana nga 16 ku Lwokutaano. Saturday tugenda kubeera Entebbe Road e Ssegugu ku Country Resort nga 17 ate ku Sunday nga 18 tugende e Mukono ku Colin Hotel. Batulaba ku mikutu egy'enjawulo njagala okubategeeza nti tickets zatandise dda okutundibwa era tukozesa ebifo ebyenjawulo okutunda tickets okusobozesa buli muntu abeere nti waali asobola okugenda n'agula. Aba Jukala Solutions nga basangibwa ku Prime Complex ekizimbe ekiri ku nguudo 2 either ku Wilson oba ku Johnson edduuka C24 balina tickets zino osobola okutuukawo ate bw'obanga oli mu Kamwokya Kololo ebifo ebirala osobola okugenda ku Soothing Spa Asia Mall tickets weziri osobola okugenda ku Positive Emotions Garden City tickets weziri osobola okugenda ku Buganda Road ekizimbe ekisingawo obunene bakiyita Senana Building kuliko Senana Supermarket waliwo Neil Villa tickets weziri ne ku Swans Avenue waliwo bennyini mu Australia tickets weziri ate obanga akozesa nnyo downtown oba ebitundu ebiriraanye park ku Mega Standard Supermarket tickets weziri ate era ne ku offices za Keti Events ezisangibwa Najja Nankumbi ku Masanyalaze awali Pacific Carbon nawo tickets weziri. Njagala okukubiriza bannayuganda nti twettanire okugula tickets nga mukyali kuba ennaku zino ab'ebyokwerinda ebire cricket oval gye tusuubira nti nnene babaako limit ne bagamba nti awo kimala. Kati olumu tutera okwagala okugula tickets awasembayo ojja kwesanga nti wona alinda obule wali wennyini awasemba oyinza okusanga nga obudde bukubiseeko. So bw'oba oyagala ticket oba tebo eri ku $2,000,000 osobola okukuba 0756-962-621 0756-962-621. Essimu eyo bw'okikuba tiketi yo ekuleetebwa ku bwereere wonna w'oli mu Kampala. So mwetanira okubeera nti mugula tickets in advance omanye nti gwe wali ku mulyango bw'otuuka oyisibwanga bukungu n'oyingira buyinza. Nga Keti Events njagala okwebaza aba Swans Avenue abakkiriza okukolagana nabo. Swans Avenue ano nja kwogera mu Lungereza kuba ebigambo bino tebiriyo mu Uganda.
Swans Avenue is arguably Uganda's #1 record label. Arguably Uganda's #1 record label. So nga Keti Events tuli besanye kuba ekintu kino ffe tusinga kati ate bwe tufunayo asinga omulala ne tubeera nga tukolagana naye abalabi abadigize abakazi ba music wa Uganda mumanya nti it will be a win-win. Capital FM ne station zayo endala tuli basanyufu eba tukolagana nabo. June Color Solutions mukola ebintu birungi ebyomulembe kirungi. Ng'era Benon bw'aba nnyonnyodde wali tewali nnyo kye ngenda kwongerako nti twali twatandika dde okukipulaninga naye lockdown n'ekiyingiramu kati ne tupoozingamukko kati lockdown ne bagijjawo twali tulina okuddamu okwetegeka buto kubanga era nga omanyi buli omu financially kyali kinyeenyaamu, so right now everyone is ready. Nina bibalansinga nti ne wenaaba ndi eri mu ka free time kange n'engeri gye ngenda okusigala nga nrehasinga ngenda kuba nabyo ku ssimu n'amazina nago ngenda kubanga nga nfuna engeri gye nrehasinga kubanga why not ngenda kubanga ate eri ndi free nnyo kubanga ababandi ngenda kuba mbalese wano. Nze ekyange abayimbi bagenda kuba si bangi nnyo kubanga nange ennyimba nnyingi, so kati bagenda kuba abayimbi batono era mikwano gyange era mujja balaba. Sina bye mbakuba mu maaso just nsikunama ate mulekerawo okugamba nti kunama kintu kirala nnyo, just muntu aba tategedde kyoyambadde naye nga nyambala bulungi, ndi muntu ayambala obulungi, just buli omu yakula bulala, kati oli waba takitegedde aso kiyita kyayagala. Ngidedicatingira nze kennyini kubanga bwe ntunula gye nnali paka kati wendi nti kati ndi nammwe mwenna wano saali kyendi kati nkitegeera, so I dedicate it to myself. Maama wange simanyi kubanga twandibadde twetala ffenna era rest in peace namuddu Sarah, twandibadde tuli ba best friends right now nga yanoonyeza ekyokwambala ngamba onye ako kabakubire, yandibadde my #1 fan but unfortunately taliiwo, but era ne taata wange waali era naye faani wange nnyanyumirwa nnyo music wange era naye agenda kujja and a few of my family members. Balabye nnyo kubanga si waabwe, nze owange nja mukola kye njagala. Bwe mba mukozeeko just weebuze lwaki mukozeeko ku olwo. Njagala nnyo abeerewo kubanga njagala alabe gye ŋŋenda buli wenva ewaka ne mugamba ngenze kukola, njagala alabe kye mba ngenze okukola, ssente ezimuweerera zivaawa. Nandyagadde abeerewo naye ngenda kulaba programu ye wenaaba eriko olwo olunaku. Abamu kikuubo simanya nti bafaani bava buli wamu, so naye mu kikuubo gye bali. Omwami nja kukola okwanjula mu mbalage naye negenda kuba concert. Simukweka gwe mmanyi owuwo, waliwo wano gwe mmanyi baawo oba mukyala we, just buli omu aba temulina kumumanya, it's not a must. Mpozi nga nsazeewo nti ono ataddeko ring, awo nja kuvayo mbagamba aba eyoono. Omanyi kyetumiikiriza nnyo noyita omuntu bbaawo ate nga si bbaawo, kitegeera nga just okyagenda, you're still going through that journey of relationships. So
Mbakowoola bambi abawagizi bange ba Fire Baby nti bambi temutya kujja nga munyumye nga bwe mwagala buli omu yambala ky'owulira ng'oyagala mujja kuba free okuzina amazina amaganda we gatuuka ozine dancehall watuuka ozine ekintu ky'owulira nga kyekikuwa emirembe ky'oba oyambala mujje tufiiringe up Lugogo Cricket Oval nga 9 September mu Winnie Nwagi Fire Concert. Yeah. Nedda, by the way, omuntu andaba mujimu aba alowooza njagala kukogga. Nedda, mba siri kugezaako kukogga, mba nfuna fitness kubanga ennyimba zenkola ezisinga zirimu amazina, so nina okuyimba nga bwenzina bwe mba nga siri fit mba sisobola kikola. Abaana abaagala bajje bannaye simanyi naye ng'owange gwenzaala bwe njagala nja muleeta kati n'abaagala baleete. Sikyagala bbiwa nnyo gundi saagala mbifuule luyimba tebirina makulu passport njiina. Bulamu bulungi ng'era bw'obulaba leero ssanyu. Mu ngeri nnyingi kubanga erinnya lyange likola nnyo era mu mawulire so oba byonoonese oba tebyonoonese kyonna kyonna omanyi waliwo omuntu newakwogerako ekirungi oba ekibi era aba akwogeddeko kiri nti aba akwogedde kuba waliwo n'abaagala obboogerako nga tewali aboogerako. Bajja kubeera handled. Bw'osukkawo wookoma wajja kubeerawo abo abantu kuba kati kwolwo olunaku nze nja kuba nkola gwa kuyimba, nja kuba handling such people, so bajja kubeerawo abo bakwasaganya. Bambi mulekerawo okunjagaliza okuva ku swangs nkyaliyo. Just kyekisoose ekivulu kyange ekisoose, just that.